Abalungi bebasinga obungi ababi. Abatulaba mwebale nnyo okutulaba. Dream TV Alex Mukulu ne program abalungi basinga obungi mu nsi muno. Naye abalungi balina engeri gye beekweka oba gye bataagala kuvaayo boba baba batyaki naye balwawo bo okuvaayo. Anyway, twabadde ku bibuuzo mu programu yaffe eri endala era nga twebuuza twakomye ku kibuuzo what can I do and what am I capable of doing. Naye kakati ate tuleeta ekirala, where am I going? As a person, as a nation, byonna, as an artist. Platforms ziri 5 oba mukaaga: local, national, regional, continental, international ne universal. Gwokolera ku level ki? Alex Gwegamba nti we should always aim higher. Yes. Always aim higher. Yeah. Tobanga ba bulijjo. Era bw'oyingira mu kifo abantu balina okumanya nti oze. Nti ate oli wanjawulo. Oli wanjawulo. Anti oli jjajja wange ye kyeyava yetuuma erinnya ezzibu. Lulinga embwa. Lyerinnya lye. Lulinga embwa. Kati bw'ayingira naga nti nze lulinga embwa, buli omu agati lulinga embwa yaliwo. Abangala. Amanya ge baffe mazibu nnyo. Naye n'okusooka ne weewa ana. Bumala okwewa ana. That means omuntu yenna akuyisaamu amaaso aba takyakukwatako. Then n'olyoka onoonya how do I aim wawe njagala okulaga. Ntuuseewo nti waliwo enjagala. Kubanga wano ekibuuzo ekiriwo buli kaseera abantu bakugamba njagala kukola kino ne siina capital. Nomuuza capital mmeka nga neeta mumanyi bulungi. Okiraba? Kirimu okweteekateeka n'ensuula. Destiny yaffe ng'eggwanga tetugimanye. Abawalabu batusingako ekintu kimu. Eddiini yaabwe yeki eri eki? Ebafuga. Kati ffe ate ne tuba n'amadiini ffe ag'enjawulo mangi nnyo. Kati bw'ogenda okubuuza destiny y'Abaorthodox bayinza okuwa endala. Naye of course creatively oba okuyita mu divinity tukkiriza nti ffenna tugenda wa naye kakati wano ku nsi wano wawo oyagala okutuuka ekipimo ekyo kyogamba nti bwe ndituuka awo. Twali wano kambabuulire ne Katikkiro yayogerako wano nti Buganda edde ku ki? Ku ntikko, okudda ku ntikko kuza Buganda. Naye nze nga neebuuza ne ngamba kiki kye tuliraba ne tumanya nti tuzzeeyo ku ntikko? What shall we see? Nga Buganda? Ensonga ssemasonga anti ensonga ssemasonga 5 zitutwala mu destiny. Tuliraba kabonero ki nti okay. Ensonga ziriwa zitimbiddwa bwe ziti ku kkubo eryo nti kakati mutuuse. What shall we see ekiri tangible tumanye nti tuzzeeyo ku ki? Oba ekiri political oba ekiri social. Jjukira John the Baptist abuuza yegwe kubanga ayagala kumanya baatugamba tuliraba kino nakiina kiti. Ddala yegwe oli omusajja n'amuga nti gwobadde kigenda obage nti abalema balaba abalema batambula. Kwegamba tulina ebikolwa bisobola okutulaga nti tuli ku mugendo omutuufu. Yes. Tulagawa. Naye emyaka gino giyise gino simanyi oba tuli ku mulamu oba tudda. Of course tetuliiko. Naye wateekwa nze kyenjagala ku Uganda olwaleero kiri nti tuyize okwetunuulizaamu ki? Tooci. Abantu bonna kati bali mu complaininga. Everybody is complaining. Bino byowulira byonna change, twagala change. Everybody is complaining. Ekintu ekyo si kibi. N'abaana wakasinga batandika complaininga tumala kagamba nti abayi musirike. Oluusi bagenderera ekigenda mu maaso ate nga bakula bageziwala kati batandika okubuuza ddadi ekyo kiki
owulidde kati waffe wano abamu ffe tukwata muggo sirika toyogera nga n'abagenyi bali wano n'omugobawo tegeeza tetusobola kuddiza nsi nga gyeyali ensi egenda bugenzi mu maaso ensi tesobola kuddayo romanticizing the past is also a very good thing to do kirungi nnyo kinyuma kuba kikuwa security ogulaba abasajja baga nti nze jjajja wange awo inyumba yali jjajja ekyo nekimuwa ki itaka lyonna eryo lyali naye nga takyaliwo naye nga kimuwa security eyo sense of belonging eri gyetugambye so tulaga wange eggwanga tulaga wange Africa egenda ekyuka nnyo ekyuse nnyo kubanga abantu bw'owulira ekiri mu Ethiopia Burkina Faso n'owulira ebigenda mu maaso olaba nti Africa egenda ezuukuka kijja kutwala ekiseera naye ng'omugendo gwo omutawaana gwaffe tuyinza okuzukuka nga tetulina lubimbi lwa kkola wali obaddeko omukyalo eyo abaana ne bazukuka ne basitama ku kifugi bwe ne balinda omusana naye nga bazukuse naye nga ekyokukola Afirika eyinza okuzukuka naye nga ekyokukola nga tewali vision tulina okuginoonya nate kati wano eno complaining gundi eno gye tulimu olwaleero shows our maturity in one way or the other kubanga kabonero kubadde osooka okunoona mu 6 kale tewaliwo bantu boogera bwe bati nti nga the reason politically baali nga bantu batono nnyo babbeeni kiwanuka abo baabo mayanja nga be bali eyo bebo naye olwaleero osanga omwana wa myaka 8 n'akubuuza kino kiki so I think that is a process ebeera mu nsi okukula nti tukula in one way or the other tutandise okwebuuza li lwaki kiri kiti lwaki gwe otufuga bwoti ekyo kikyo lwaki otufuga bwotyo twebuuza luli nga tetwebuuza waliwo ne tulina okuacceptinga ti ddala mutuufu tekisoboka kukyusibwa tugenda tuvuddewo twavaawo gye tulaga ye wakulu kati ku ssaawa eno ne gye tuva wakulu for that security ne gye tulaga kireetebwa kiri kye twagambye Tonny visionaries ani alina vision y'eggwanga Katonda nga abasajja abidde yabawanga abantu n'aliita nti Dawudi jangu ani bakabaka abo ffe lwaki nze nabuuzaako nti ne ku kkanisa mu puroguramu eno wano n'abasumba bagamba nti Katonda ayogera nabo lwaki tababuulira mufuzi gwe tulina okulonda balina okukimubuuzaako bafuna omukisa okwogera bafuna omukisa balina omukisa okwogera naye naye bweboogera naye ababuulire webali nnyo abantu abesimbyewo tubamanye kyaki zino zonna zikuŋŋane tukole olusirika Katonda ayogere n'abasumba baffe nti abange Museveni nti abange Kyagulanyi ffenna tukole ki tumanye nti Katonda gwakoze eki ate tunajeemera Katonda olaba tetujeema kuwa kimu kya 10 oli agambye nti agamba bwati kiwe batubu in fact ogwo omulimu gw'abasumba gwa kanisa okutuwa Bayibuli egamba teri mukulembeza atava ki therefore abalina Bayibuli gundi obuvunaanyizibwa ba prayer warriors basabe nnyo mu ggwanga lino ffe batugambe bugambi ndi Katonda agambye Kyagulanyi balabe embiro bw'aba era gundi oli ani Museveni ng'era tudduka ate kano tubagamba nti abamakanisa baleme kuyingiza mu bya politics anti bamanyi kakati awo mugenze mu theology
naye okukyanguya nze siraba ngeri kijja ogamba kanisa kuva mu bya politics nga agundiyo moto egamba nti for God and my country. Tolina kujja mu Katonda. Kati oba oli kuki? Eyo si confusion. Wali ogambye God and my stomach. Kakati ekigambo God bakijjemu oba baagala ekkanisa eve mu byaki? Yes. Bagambe for my stomach and my country. Olukyaki eviire ddala mu ki? For my stomach and my country. Yes. Ate tetubaako na gwe tunenya. Nti abasajja bakola byabwe. Baliya. Bw'oli bamuvaako. Bw'oli kati obutali buvunaanyizibwa obwo moto yeekugambye for God and my country. Kati ate gw'ogamba kanisa talina kubeera muveemu kati ne moto eveewo wabyo n'obikyusa okola ebibyo. Yes. Ate omutawaana be basumba nabo okukkiriza nti wamma tuve mu byaki nga gundi eri wali moto mbivaamu ntya kugamba eyo vision gyetulina okugoba weebale nnyo fenna here for God and my country. Tukaatikako. Yes. Tolina wegiramu makanisa ate omusumba akkiriza okuva mu byobufuzi ate yaaba wakabi nnyo n'okusinga abalala. Kuba Katonda akuwa guidance, akuwa direction, kiri kyobedda kye twogerako, akuwa karaso embala karizima. Katonda bw'omala okuba nga oli naye byokolera eggwanga bigenda maaso. Yes. Katonda kanisa erina okujja ku lunaku ono teyafumbidwa lwakutaano. Yes. Kati kanisa eteekwa okumulabirira paka ng'ali mu maaso ga Katonda okulaba abaana be nti nabo bakkiriza, okulaba nti amaka gaabwe gasigaza obukkiriza paka kufa, era ne mugamba nti akoze omulimu gwe muki awumudde. Naye kakati ekkanisa bw'ogijjamu ani agenda okikola ekyo? Poliisi. Abapoliisi nabo balina ebizibu byabwe nnyo. Bwe batuuka eka amaze okutuntuza bw'atuuka eka nga terina kyakulya awo n'afuuka muntu. Ffenna bwe tutyo baga nti emmere eno eyonoonye nnyo abaki abantu naddala baatisiti nabo balya nnyo. Yes. Naye toyinza kulya nnyo n'olowooza ate. Kuva dda gwe emmere ogimanyi omanyi emmere. Abantu balya nnyo emmere ekitagasa. Waliyo ekibuuzo ekirala kyandaba ekintu ekirala mu muzanyo God loves you nga ye yalya naye nga mwenjala ebaluma. Owa musajja kalye. Ekintu ekyo twakyogeddeko ne mu programu eri enjawulo yaki y'omukululo n'amakula. Nti abantu tulina okuleka omukululo. Nze nkiwakanya ekyo kubanga nekkovu lirina omukululo ne tegulina makulu. Mukululo n'akamyu kayinza okuyitaawo ne mulaba obugere bwako. Webali nnyo. Kati ku byombi oleka ki, makulu oba mukululo? Amakulu. Webali. Kati baatisiti baffe baleka ki? Mukululo. Webali nnyo. Makulu nnyo kubanga bebuwanawo abayimbi abo bakadongokamu bali abasooka nga bo bajjayo makulu. Owulidde, so sigamba nti kandeko omukululo naguze eskaledi simanyi mbeera eno weekoledde ki ebintu ebyo byekiyali weekoledde ki naye nga sente z'ofuna obbanzibe. Nze mbadde ndowooza ate amakulu bwe gakuliyetinga omukulu nkoze olina ebyamakulu byokozwa making a sense abazaalibwa eri bajja bagoberera. Tebalina kugoberera, amakulu tegagobererwa, tegayigwa, kiringa mazima. Right and wrong ekituufu n'ekisobo obiyiga naye amazima tegayigirizibwa, tegakyuka. Webale nnyo okitegedde. Tukiyambe tutya ebintu ebyo byebibuuzo bye tulina okwebuuza tukoze tutya. Naye ekibuuzo tukyebuuza wano Mwami Kanakulya, what can I do and what am I capable of? Ebyo byonna bwe tugenda tubyebuuza ne tubiwandiika ne tubiwa abaana abato
nga bwagambye it depends level gikoli. As an artist what's my audience bantu ki benina ngenda okwogera nabo yes kati nobanga you improve on that bogenda ku national international nobanga kwekyo already kyolina kikuwadde mizi to stand and have direction ate tekivaamu amazima tegajja kwawukana kuba gajja kusigalawo kubanga kyekikukoze okuva gy'ovudde. Recently ndaba TikTok bana abayimbira President Museveni abaali bagenze mu North baga Lwaki move Kampala nemujja mutuyimbire nga naffe ate nga boli bamanyi olulimi lw'abantu beeti so andilesa abeeri artist beeri nibasanyusibwa abeeri abeeri bali level yaabwe nti ki muntu azeni tulina level ate yaffe batuufu omanyi kakati toyinza gamba nti omusajja nga Trump nti ayinza okufuga Uganda tasobola batamanyi culture zaffe ng'egye tweyisaamu vana kuneeyisa is too small for him now okitegedde omuntu ng'obumaze okufuga America kano boyagala ki owulidde kati nga Obama nti ajja afuge wa Kenya which he can do asobola okwesimbawo obudde bwonna naye muwulira mutya nammwe ddala nti Obama kati ye pulezidenti waki ekitiibwa ki kyonna abakikoze so amakulu ganjawulo nnyo n'omukululu amakulu tegamuvinga as such katugambe amata oba omunnyo ebintu byonna ebirina amakulu omunnyo ndotolo kizibu okusanga omukululu gw'omunnyo my dear gutereke bulungi amakulu gaterekwa ogaba ne value olide naye omukululu si kikulu eno ndabye embwa wano obugere bw'embwa wano guno si mbwa eno so abaana njagala bamanye namwe baartist baffe oba abeeyita baartists naye mukinoonyereze bulungi ddala mumanye ki kye muli kubanga mu art mulimu ebiti bingi nnyo owulidde mulimu abakola costumes mulimu abakola makeup mulimu abatunga ababajja props bingi nnyo therefore mweyite ddala kyomanyi kyosobola ki ddala kyokola bw'oba tokimanyi genda obuuze kuba kusingako nti nekino kyensobola nekyensobola tujja kugamba nti gwe oli muyimbi wa alto oba wa tena okitegeera otereere naye tebabuuza kubanga bali bo mu competition eri ey'omukululu olese eki gundi avuga mmotoka ki ebintu ebyo bitakyatugasa ffe abamu so tubenga tumaliriza programu eno nga mwogera ffenna abantu byawano bye bagamba abantu nti kagambo kikoobawo akatalekeka baartists church akatalekeka mbebaza mwenna kyemukola okwerabirira n'okweyimirizaawo nza akagambo kembategeeza nti omulimu gwe tulina munene as artists okugezaako okuyigiriza abantu baffe n'okubategeeza vision obawa vision bw'olaba ng'ekintu tekinaba kujja bulungi tokisoosootula bweru yita abantu abakusingako bwe weesiga bakulabeko bakuwabule okusobola okufulumya tomala ga batisi bangi bamaze ga ate akola buli wamu you have to have value newewa value umayanzizo sentence zabi nekyo awusigendawo you know don't just go anywhere kubanga oyagala eza Yuda yazisuula nga tewali nazirondawo owulidde naye yali ayagala kulyawo akamangu owulidde so with value ojja kwesanga nga ogenda mu maaso ate manya level kwoli ndi wano international nze nkyali local as you make a base of your own self olyoka ogende ng'okula wagamba nga Alex nti omuntu bw'ayiyo olimba lumu
okukyusako okukyusa naye ng'era kyasema kirabye mu nsi nnyingi ogenda okulaba ayinza oluyimba lupya ogenda okulaba naye nalufaananga luli because you only create one thing. It calls for discovery, self-discovery. Ekyo abantu nno Mwami Tonny abasinga wano kibatabulidde ddala self-discovery ekyo abaana bw'okibagamba naye baga nti okwezuula kiki olina okusooka okwezuula kubanga nze ku lwange Katemba nnyambye nnyo okuba nti ntegeera ensi n'okusoma okweyongerako nkikozesezza mu busawo okujjanjaba abalwadde okwongera okubabuuza abo tebamanya naye kubuyugira n'abalwadde balina engegibo kuba Katemba naye nga it works everywhere. No, Rachel. Self-discovery, working hard, and being true to yourself. Oyo ye Mwami Kasule. Mwami Kanakulya Omugole. Nga artist. Artist facing challenges nyingi. Negamba naye ate audience ya fulusi yeneroza nti kyangu okuba kuliyetinga ekintu kye baagala. First of all, so kana anonya sente asooka okufuna ekintu kya quality kirungi. Amala okunonya sente n'ataka okumpozinga oluyimba. Oluyimba olwo kyekisooka oluyimba ofuna idea. Yes, oluyimba lwe lusooka n'olufuna engeri gy'onolu supplyinga toyinza gifuna lwolwo olugifuna oluyimba bwe luba olulungi lwewaguza lwokka kati olutambuza otya ng'oteekayo obuteesi ku leddi ojja kusooka kuwaayo ne bw'owaayo ne bw'otowaayo kati ziweeyo era ojja ziwaayo omulundi gumu ng'oluyimba lulungi zonna zirusabe kati ezo challenge zengambye ziba facing nga bati ye audience nalowooza nze ndowooza nti basooka ssente mu kifo ky'okusooka oluyimba basooka kulowooza ku ssente basooka baagala kufuna ssente nga n'oluyimba tebalina okitegeera first get the product which is the song then bwe luba lulungi ddala ojja kgenda newa banka manager omugende tewuliramu agende limba nga lulungi luno nti omanyi genda wali gundi oyo ayinza okukuwa ssente kati zichallenge nga tekikyaliwo nga luli edda kati right now gundi afulumiza oluyimba naye ayagala kufulumya so nga yansoose kukola ekyo nga kyokka kubanga bayibuli egamba nti ekitone kyo kikuseguliza kitegeeza nti once you do something good kyo kyekikuwa kiki ekiddako yes kiringa kuzaala mwana mugezi tobonaabona nnyo ng'alina omwana omusenzi mwana omugezi wadde ekifo ne scholarship okiraba abamu bamubuusa n'ekibiina ti oyo agende kireyo gyalaze ate be bamugamba nti yani oyo kaakati gwe bw'oba n'oyo omwana toba na mutawaana bw'oba n'oluyimba nga lubi Masaaba ng'amazina mabi ate osuubira kiki mpeera ki ate waliwo tewabeera atereka kwerimba ng'abantu tebakuwadde ssente gwe n'olowooza nti bizibu bya art tebazikuwadde lwakuba byokola bibi teri agaana kirungi abantu abo bonna bolaba mu byalo wano be tuluyisaamu amaaso nabo baagala kiki ekirungi naye tebakiraba kivaamu nga beesiriwaza manyi bw'oba tolina gy'olaga nga tomanyi nakyolaba olina kwesiriwaza n'oseka busese n'osekera buli kintu oli akuvumako owemulamu wemmuli owulidde waga nze nafadda oba wafadde okyakola ki wanogenda challenges bas facing kati audience ebafunsinga oluusi okukola kyatandikoze audience ebaga tuwe twete yakayimba naye yakayimba akamangu because audience emusabye bunafu gwegenda ku speak oyiteko ku speak ekiro kubaako bamalaaya bafuuwa obuwa sweetie kati gwe nno vaamu ogende olw'okuba oli abakusabye buba bunafu bu owulidde yes olina okuguma nnyo in order to get something good naye tetuguma
Kyinza okugamba kuba kaŋŋambe abagenda okuyingira mu art mu kuyimba n'abato abalimu nti bw'oba okola music wo olidde take your time, twala time okola oluyimba lwo, tolukola ng'ono bw'abadde anyumya nti kubanga oli afulumizza kubanga oyagala oluyimba gy'okomoddwangu byotufulumya n'okuvaako era bulijjo okugenda time gy'oinvestinga mu luyimba era ye time gyegenda okumalako ng'oluyimba olukyatunda. Ate n'endala ensobi bw'ofulumya singo bamanyi okukola singo neehiitinga ng'era bagamba nti oluyimba olungi tolina duweerayo sente olwo olitaluzanye oluyimba gwe tayali naye ke lunaafuluma ba olitawalala yajja kubeera fosi yenyu luteekakubanga bagiwuliriza. Kati ekyo si kyekyandibadde ekikulu ekyokufuba okulaba nti olunyiga ku radio. So kati bw'oba okoze oluyimba ate ne luhiitinga ne bagamba wakubye nnyo ate n'odduka okola olulala kati gwe kennyini okyalennyinga oluyimba lwo olutrendinga olwana nalwo olussa wansi. Gwe take your time okola oluyimba olulala mpolampola nga noluli olukyatrenga kuba lujja kutuuka lukola ki olene nga naawe ekyofumbye eno kikola ki kiri ready. Naye ojja kusanga omuntu yataddeyo oluyimba bulutrenga nagaye kanziruke n'aleeta olulala nezitandika okukubagana naluli kati ate ne bava ku luli olwo. Omanyi mwami Wamala sponsor ne promoter bibireeta ebyebizibu byombi ebyo byogamba n'ebyo byonna. Tulina nnyo ba sponsor okusinga ba promoter ate wano tetumanyi njawulo. Promoter akusanga tomanyi na kuyimba nakusitula nakukolako nakutegeka nakuyigiriza nakupromotinga n'ofuukira ddala kiki. Sponsor yajja kagwirawo beere tuwadde sente tugenda ku mukolo gwayo jinja nkuwammeka. Kati ba sponsor abo nabo baleese ebizibu. Sina pressure but taking advantage of you. Owulidde kubanga amanyi ye bamuwadde miliyoni 2 ajja kuwaako $5,000 ogenda oyimbe n'omulala amuweeka 3 n'omulala aweza abayimbi 10. So that sponsorship thing is so wrong. Kati kiyingidde ne mu zino corporate bodies nga MTN biki anti nabo tebaagala ku promotinga kakati nnyo ba artists abalina statements to say nga nze kakati kizibu dina statement eyinza okuba politic eyinza okuba kati baagala sentiment sibo. Nakano ajinkwagala nnyo bw'otobaawo nkaaba awo nga baga nti kwata sente kuba tolina kyoyogera. Owulidde kakati ebyo byonna ne bissa abaana boki kuleveeyo kakati ayogere ki kubanga wali bw'onookwata ku MTN oyogere ebintu ebitakwatagana bulungi ku gavumenti eri MTN eri bwete neki kandoze nti byenjogera bituufu naye kyenkugamba oli alina ne gavumenti bali balinaani kakati gwe bonna rediyo zonna gavumenti in one way or the other ebikola ki ebirimu kati artist abamukugire tebakukkiriza kwogera kituufu. Tetujja kufuna nnyimba z'amaanyi ngeze za Negro spirituals sajja ze bayimbira mu bikajjo nga nakati zikyaliwo. Kati ekyo kireeta visionary eno nti kati ogera nowesanga nti abaana tebalowooza kukya wear and tear nti as I'm doing this nti I'm being used nabanga teyeteekamu nti wakankuleka investment kati waliwo nga treasury bonds ezo treasury bills ezo nti ono wa MTN abazze nampa okay ampadde naye nemanya nti n'okwawula nemanya nti ezijjako neziteeka eri muki mu bondi. Artist akozesebwa ekintu kimu kyokka kyalina oluyimba lwolina bwe luba terukusasudde weerabire treasury bondi byonna byerabire. I'm telling you you are in the wrong place oba sikyo. Kakati bana abaana babawa sente biliyoni simanyi mmeka mu SACCOs naye ekikwewuunyisa baaziwa baartist kukwekulaakulanya oba kukula naye bo bwe bazifuna ate bagenda kulunda nkoko oba mbizi. Kakati awo ddala oyo aba abadde artist nedda nti ayinza okuba nga asazeewo okukola ekyo
asobola okukola ki okweyimirizaawo mu ati we. Tekisoboka, embizi teyinza kuyimirizaawo ati yayimirizaawo embizi. Anti kakati kiri bweki nedda togenda yagala okulaga ate kiri kitya wamma ati yayimirizaawo embizi lwa ati naye nze nfune ati ente mpe ati kiri kyenkugambye weyanteya nti waliwo stage gyotuukako kati nga bwogambye nti gwe tebajja kuwa bajja kuwa oli omwana kubanga gwe olina statement etagenda bakolera bali naye ng'oli omwana ki talina ye statement era bamwagala abe nga talina kyayogera kakati gwe tojja kuba sekyuwa omwana yajja kuba sekyuwa atya kiba kitegeeza nti kigenda kukosa bw'oba tokoze investment ekubeezaawo kati nga okiraba ekyo kyesaagala oyogere nze wali owuliddeyo investment gye nnina wali owuliddeyo nti nina edduuka nti nina lowondole simanyi oba restaurant weebale nnyo ze zimpa owulidde oli bwayagala storeyo ng'akuwa wali owulidde nti Michael Jackson alina embizi Masaaba kyalagezaako kati wamala okuachieving a lot as an artist sente zo oziteekawa kati ye aga nti azinvestinga mu mbizi embizi nze era nzizza mu art era nzizza mu art era nzizza mu art sizimba waakiri theatre oli omusajja ono ndere bwe babadde bamutunda ate yeewola sente alina art ate ne yeewola sente ate azimba hoteri olaba to divert mbu hoteri erabirire kiki ndere a very big mistake and failure ate wukasita otandika nti ate embizi zezimulabirira genda olunda embizi biveemu yes oba oyimbisa embizi bwotyo zizinyise n'amazzi genda oyimbisa embizi olaba bwekizze kati kubanga kati kiri bannaye abatuwuliriza tubadde ne Mwami Kasule okuva Maryland, USA, Kanakulya, Massachusetts also. Eri Wamala ono mumumanyi bulungi taata we ono ye Spurgeon Wamala ababadde batamumanyi lwakuba akuzizza ekirevu taata we teyakuzaako kirevu n'omulundi n'ogumu situmanyi Spurgeon Wamala kyayagala owulidde ono n'aba Masaaba nga bwe mumuwulidde Katonda yamuwa ekintu kyatamanyi bulungi bakiyita karizima naye takimanyi mu lulimi lwe mulina omusabira akitegeere vision yalyoka agifuna mwebale nnyo okubeera ku programu eno nsanyuse nnyo Mukama abawe omukisa Mukama waffe yeebazibwe